Nkaya kumacha. Nagenda kuluza. Sanga 12 ekitundu. Wenasanga ekisajja. Ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa Owemyaka. Ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke. Kati eriyo ngaffe abatabalina. Noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo. Mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga ye mundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Ekimbe ekimukankana kyava eri Bukojja. Gwani yagamba nti kyava Bukojja. Ani yagamba nti kyava Bukojja? Maama. Wano musulawo nani? Nze ne maama. Ne maama yakuzaala? Ate taatawo? Siina taata, taata wange ye kameramaani yaneegaana. Yagamba siri mwana we. Aina emyaka 7. Myaka 7 yakulabirira. Nali ndi mulamu. Nasoma n'okusoma. Yasooka n'abanga mulamu. N'okusoma akola ki? Asoma. N'ate ebbanga lye mulabiddemu nga alekedde okusoma. Maze emyaka ng'etaano. Ani amuyambako okumutwala emmanju? Tewali. Avuka ku kiveera. Akifukako n'akirekawo? Essuuka tetuba, kiveera ne kikala. Buyambi ki bwe musinga okwetaaga? Mmere ne sooda, omuceere n'ennyama ne sooda. Oli otya? Akaviiri ova kakola ova kanaabamu? Akaviiri? Banaaba. Ova kunaaba? Bwe katuwe kali? Akaviiri k'Eliah. Akaviiri k'Eliah bwe katuwe kali bwakakozeemu? Bakayako naabamu. Ndaba kalimu otuyengo. Anaabyemu tunaabe. Kyotubuuzeeko. Wabadde ki ekigera ate? Wabadde? Nagwa. Neyogera nnyo. Wagwa? Oli otya? Gyendi. Maama ali atya? Gyali mulungi. Gyali mulungi. Amaze okulya? Amaze okulya waliddewo? Batufumbidde. Bafumbidde. Okay. SB4 Media Tuggussa Enssonga tuzzeyo Rugazi. Twaba tussako story y'omwana ono wa myaka 7. Wagambe alina myaka emeka? Alina myaka emeka? Simanyi. Tomanyi. Alina emyaka 7 naye nga yalabirira maama we. Maama we yalwala ekirwadde ekyokukankana. Leero tuzze okulaba nga tusobola okufuna ba solution oba okuyambako ku mbeera eno. Akatambi kano katambula nnyo. Era twagala okwebaza baganda baffe banyinaffe abatambuza akatambi kano naddala ku TikTok okwo. Waliwo omukyala omu yavaayo n'agamba ayagala kutwala ELIAH ono. Kozi gwani? ELIAH. Ate ddala? Twebaze. Waliwo omukyala omu yavaayo n'agamba ayagala kutwala ELIAH amulabirira obulamu bwe bwonna. Naye omukyala oyo twagezaako okumunoonyerezaako. Tunamufuna bulungi ntouch naye nga ali ku TikTok okwo. Wabula nali fani we. Fani we nga ku TikTok okwo akozesa Safina, is it Safina? Safina obubaka bwo twabufuna. We twabufuna ELIAH wuno. Tetumanyi tugamba nga tukikwasaganya tutya. Watumujjawo maama we asigala atya. Wo mutwala maama we asigala atya ani amulabirira. Tuzze okusala amagezi tulina obubaka
bwa mirundi ebiri tulina bafaani baffe abalaba mboozi eno ne bacontribute nga buli omu kyeri alina ne bacontribute nga contribution eyo twagenza okugigattagatta ng'ewera ddala miliyoni 1.13 ne tufunako Mami Faati mami waffe nno aliyo mu Dubai Mami Faati wa Kilalioni n'atuwa $50 tujje tulabe ng'omukyalo ono oba tumufunyiddeko akayumba n'ebikozesebwa nyumba eno mwali yes agiwangaliddemu naye nga nayo teri mu mbeera nnungi oba tesanyusa so tuzze okulaba nga leero tufuna solution eyo era tunaavira wano tujja kubeera nga tufunye solution eyo muganda waffe yatuwa story naye atuuse omukulu taata yo amukubidde taata we tata yatuuse baasi twagezezaako kunoonya taata jangu taata twagezezaako okunoonya taata w'omukyalo ono nga yakutta obudde tusanze okulaba taata ng'otudde mu ttaka ELIAH ono mmanyi bamuyitani Jajja. Muyita jajja. naye ku luli wali oyogera nnyo ng'olishapu kiki leero obadde kyotutidde nyalekulu oyokuse naye ku luli wali oyogera nnyo ng'olishapu naye kati wena tetukutegeera oba otwematiriddeko simanyi watukoowa tata tusanyusa okulaba kale ssebo munnange twagezezaako okunoonyaako twajjako wano omukulu yatukubirako akasimu natubulira embeera eriwo ku muwalawo ne tujja ffe tuli bamawulire nze Ssebunya nga tukolera ekitongole kye bayita SB4 Media bwe twajja omukulu bwe yatukubira akasimu ne tujja ne tulambula embeera eriwo bwe twabaddeeyo mikwano gyaffe abaatulabye ne babaawako akasente ke batuwa abamu ne batuwa amagezi twafunye ebirowoozo bingi ne tugamba naye nga ffe tetusobola kusalawo ffe nga ffe kitwavudde tukunoonyaako ekituufu ono muwalawo muwala wange ddala ssebo taata amanya gwange nze Henry Gita taata nga bakozaala nzaalibwa Namuyenje wanje Namuyenje koze kiri luddawa kiri Mukono Kigombya wanje Kigombya Mukono kati taata yeri ekijjeera ekijja kiri Jindi oyita ku lw'ekisoga awo odda kisoga bwoti saidi awo akatundu nkeerabiddemuko katonotono yola tewakulirayo kati taata tukulidde wano ebiseera ebisinga taata embeera ya muwalawo wagimanyako nti ali mu mbeera bwetyo embeera nagimanyako kutandika n'obulwadde bw'engeri gye buze bumuluma yonna mbadde ngitegeera bulungi nengezaagezaako naye obusobozi nga butono bw'atyo agenza nnemerera mpola naye nga obusobozi nga sirina bulungi essebo kati taata obulwadde buno bwatandika butya obulwadde obwo bwatandika nga amaze okuzaala omwana oyo ono nga tannamuzaala yali yamuzaala obulwadde obwo bwakamala emyaka nga 5 nga bumuluma bwajja mpola kukankanirira mpola n'asigala nga atambula yali saidi zeeyo Mityana eyo wa jjajjaawe ne bamumpa ne muleeta nga jjajjaawe amaze okufa ne tubeera naye awo ne bagenda ne bamwokerera waliwo yamwokerera awo ng'ali n'akaana kaako waliwo n'akawala kale ebintu byonna ne bijja ne byonooneka nabayokya we yali abeera we yali abeera buli kimu kyonna ne kisiriira kati kwe kusalawo ne muleeta eno n'abeera wano ne mujjanjabira wano mpola wano gwe wamuleetawo ekitegeeza nze namuleetawo otugambye nti muno obulwadde bumaze emyaka 5 alowooza bulwadde kyobumuluma obulwadde obwo mu butuufu oba bulimu engeri y'olumba olugandaganda bwensuubira bwe nti oba kubanga bumuluddeko twagezaako kugendako mu malwaliro buganya okuwona
Tugambe nti wagezaako akasente ne kakugwako obusobozi nga tolina, wagezaako mutwala wa nawaggwe nga taata? Mu ddwaliro erugazaawo namutwalayoko ne bamujjanjabako ne bigaana. Mu ddwaliro bo baagamba nti bulwadde kya bumuluma? Bo bamuwa eddagala, bamujjanjaba ne bamuwa eddagala naye nga ndaba embeera tezikyuka, bweyongera kukula bukuzi. Ne wabaawo n'abajja ne bayambayambako wano, ate ne bumukubira ddala wansi. Kati bumukubidde ddala wansi, takyasobola kutambula, ali awo bw'atyo. Kati taata, omanyi ebiseera ebisinga oba mu bulamu bwe tuyitamu omuzadde yabeera Katonda w'oku nsi, obadde okimanyi? Nkimanyi bulungi. Kati gwe Katonda wa muwala wo, pulaani ki gy'olina eri muwala wo? Pulaani gye nnina, bwe mba ndabye nga mmwe abannyamba, nkyebaliza Katonda era nkyagala nnyo okulabika nti osanga Mukama ayinza okumuyamba n'atereera. Kyenjagala bwe kiba kisobose. Otugambye nti olumbe luno luyinza okuba olumbe Luganda, olowooza lusibukawa? Olumbe olwo lwandisibuka mu Bukojja eyo, kuba nfe tetulina bintu modulo eyo. Lwaki olowooza nti lusibuka mu Bukojja? Ewaffe eyo gye nkugambye gye nziikibwa, tulina n'ekyaki eri mu luggya. Eyo gy'oziikibwa mulina kyaki eri mu luggya, amanyiyo ye? Omuwala ono tamanyiiyo. Kijja kitya taata okuba nga omwana tagendako ku kijja? Omanyi ebiseera ebisinga nze jjajja wange yali ankuza, twakula nga buli mwezi tufunayo olw'omukaaga lumu ne tulima ebijja, era nga baganda bange Kampala abakoowoola, manyi famire yaffe ennene, nga tukuŋŋaana buli mwezi ne tulima ebijja. Bwe nali nva amaze okusoma nga nagala kwesajja ku lugendo okwepangisiza nga nvudde mu kyalo, era jjajja yaŋŋamba nti ofunangayo akadde n'ojja olimanga ku bijja bya bajjajjaabo. Era nensigala nga nkikola, era nfunayo olunaku nengenda nenema ku bijja. Kijja kitya okuba nga muwalawo ku bijja bya bajjajja bwe tamanyi? Wekijjira waawano, kati engeri gye yava mu mikono gyange n'agenda mu mikono gya jjajjaawe omukazi n'abeera eyo. Bwe nkugambidde nti nagenda omuggyayo nga maze ofuna obulwadde obwo, omaze omukwata ne muleeta eno. Namuggyayo ng'alina lubuto lwakubiri, nga alina oyo omwana ng'alina lubuto. Era namutwalawo mu ddwaliro, Mukama n'ayamba n'akola ki? N'azaala. Naye nga obulwadde bumaze okujja mu mubiri gwe. Kati kyombuuzizza nti eri ku bujjajjaabwe gye tuziika, lwaki tamanyiiyo? Kati nali nabo wano, era bali baana babiri abawala. Nali nabo wano nga bakyali bato. Kati bwe twagira ne tufiirwa eri, ne mbatwala eri eyo Emityana, ne babeera eyo, oyo n'abeera eyo, oli omulala ye n'akomawo, oli omulala yamanyiiyo. Kati ono ngenza omuzza ng'ate amaze okukola ki? Yeseba. Ku kijja waliyo ennyumba y'ekijja? Gyeri. Baani ababeerayo? Ninayo baganda bange. Mbadde nteesa waliwo omuntu omu yatuwadde amagezi oba amakulu oba amagezi. Omuntu oyo yafuuka maama waffe, yatera okutugonjolera ensonga. Yagambye nti singa kisoboka ne tumutwalako ku kijja ne wabala ennaku 2 oba 3 oba wiiki, ne tulaba embeera wanaabeerawo embeera ekyukamu. Ekyo kezeganya nakyo? Ekyo ekijja ekyo nga abooluganda mu bakitaffe bo be bakirinako amaanyi, oba ennyumba eri. Kati nze sigirinaako maanyi, era nga bwondaba bwe nti nange sinnazimba. Anti taata, bayinza okuba nga bagirinako amaanyi nekyesigala kika, kubanga nze sosobola kugamba nti wetuba tulina ennyumba waffe mu kyalo ey'ekijja
nga mukulu wange Ssekitto nfunyemu obuzibu ne mugamba nti kanzije mbeereko kawe ennaku nga 2 nimene kubijja empewo z'ewakazi nfuwemu asobola okuŋŋaana so nti asobola okugaana mpozi nga waliwo by'otayagala tugamba naye baba nga tewali siso nti asobola okugaana ate bitya tomanya wabeerawo ensonga z'ekikoba ne famire tusobola zitugamba wano ku mpewo anti kati famire ng'era bw'omanyi nti famire ng'abooluganda ng'ekijja bwe kibeera kati amaanyi sigalinaayo eri bulungi olinayo b'osobola okwogerezeganya nabo kwabo abali ku nnyumba y'okukijja abali ku kijja wali kati eriyo mukadde waffe yasigalayo akuuma awaka maama waffe omukadde yaliwo okay baganda bange abalala weebali naye bali mu kibuga bali ku byabwe nga kati kyogamba tosobola kufunayo nnaku nga 2 netu muwala wono netumutwala nobeera kukona ennaku nga 2 just ennaku 2 novaayo temwena bwe musulasulako ng'eri ku kijja wemba nga njogedde ne bali kiyinza okusoboka kyetaagisa ki okwogera nabo ekikulu kati siyina nnamba zaabwe kati ate gwe nandiyogedde naye nabo eyandimpadde ennamba ali mu ttawuni Lugazi transport wameka okuva wano gwe okwetuukirayo nobanyonyola ensonga eriwo noyogera nabo ekiyoola transport waawo andabe okuva wali emukono mu butuufu ayinza okuba nga wamutwala amagenda n'amadda nga mutwalo ng'ebiri katukuwa emitwalo 5 sorry nkukonya nnyo katukuwa emitwalo 5 ekyo kyose kuba twagala tugenda kudda wano tubadde tusaba taata ogendagenda ku kijja omitinge baganda bo abaliyo abasenga oba abajjajja oba nnyonnyole embeera gy'olimu ne muwala we gy'alimu obasabe nti tumutwaleyokko asobole okulima ku bijja n'empewo z'ewakazi mufuuweko kati kyekyo osobola kugendayo dde newe luba lwankya nsobola okugendayo omukulu taata kati gwe nkumaze naye nga tukyali twali tugambe nti ofuneeko ku nnyumba maama twali wano tusobola kufunawo ku nnyumba naye nga kumpi kuba tetwagala kumusuulirira like kumuwa distance kati nga gwe maama nga gwe abadde atuyambako tetwagala mwawula nnyo kubeera nga like abeeyawuddeko nga neeyawuddeko nnyo kuko yabadde aŋŋambye aze naŋŋamba era nenfuna obudde neŋŋendawo naye bagiŋŋambye 2.5 buli mwezi naye baagala emyezi 3 ngeri saidi eri awo kumpi era osobola okutuukawo nsobola tewajja kunkaluubiriza baki bali twagala nti wano waali yes walungi naye nga batuga nti enkuba ebeetonya emukuba embeera kale embeera yaawo si nnungi netugamba olumu n'embeera eno gye tubeeramu nayo ereetera omuntu obulwadde obwo butawona essebo ekiba kisobose tutuukeyo okwo tugende tulabewo kyekirala awo tulina mukwano gwaffe eyalabye emboozi eno mami Faati akolera eyo Dubai oyo yatambuza asaabaza maali okuva e Dubai okujja wano mu Uganda yatuwadde akasente tusasule ennyumba yasasudde ennyumba omufalisi alina ne bulangiti alina tugenda kugulako n'emmere talina ttaala era tugenda kubifuna kuba mbeera eriwo kubanga wowo kumpi tewajja kunkaluubiriza kuba ate eziringa ezitegerekako ziri eri walako ate kyesobola kuba naye nina obuvunaanyizibwa bwange ki wano
tugenda kugezaako tugenda kulabawo naye taata wayingiddeko ndaba muwala we embeera gy'alimu nayingiddeyoko ne mulaba embeera gy'alimu era eri awo bwetyo kakati taata gwokola mulimu ky'okwebeezaawo nze nkola lejjalejja essebo mpakasapakasa we nfuna lejjalejja oyo nenkola bwe ntyo kati ekyebuuzibwa nti wano tugenda kumugjawo tumufunire kale ku nnyumba ennungi yes eno nnungi naye tumufunire ku nnyumba ennungi mu okusingawo naye omwana oyo asobola okubeera naye ekyebuuzibwa omwana ono nnyina okubeera naye anti nga wali essaawa zino nti yamumiriko asobola okubeerawo omwana okubeera wali walaga ajja kubeerawo yes maama walungi naye ngamba obuvunaanyizibwa ene kozi nti olwedde gwe badde otuyambangako era katusobe nti obuvunaanyizibwa tebugenda kukoma kwaffe tuli bayambi maama twena era tuyamba buyambi era wanaaba tali wala tujja kusigala nga era wetukoze ekyo wetubadde kuba n'ekirala omwana ono yeetaaga okusoma ate amasomero bagenda kuggulawo era tufunye mikwano gyaffe bangi bavuddeyo bagamba muweerera olaba baagala okumutwala abeere naye nekata bwe tuli confused tukikoze tutya anti kati ekyobuzibu okumuleka mu nnyumba yeka okusulamu yekka naye wekiba basobodde okumusomesa ng'asinziirira awaka n'agenda n'asoma n'akomawo nakyo kiba kikola ndowooza ensonga tulaba embeera omulwadde z'anaaba akola ki z'anaaba alimu ensonga eyo ndowooza eyo tugifunye tugenda kugumiikirizaako tulabe nammwe mutuwe ku magezi tukikoze tutya abaagala okutwala ELIAH waliwo omukyala ku TikTok watambula nnyo Safiina yagamba yagala mutwala amugatte mu baana bamulabirira musomese naye wagenda ELIAH wagenda maama agenda kusigala naani yabadde agayo tufune oba omuntu amubeererawo babeerenga bonna kuno tusobola okufunako omuntu n'abeeranga ne maama oyo mu nnyumba awo simanyi sooka obuuzeeko ku taata we oyo tulabe kiba kizibu kuba tekuli gwe nfumitiriza akasobola kubeera naye taliiko kwegamba ELIAH yalina okubeera naye bwensuubira naye ate nga kirungi nnyo asome kubanga era ono omwana n'obuzibu bw'alina era alinga atalina taata kuba taata bwe yalaba nnyina nga alwadde bw'atyo n'amwegaana kati n'asigala mu mikono gyange nga nze taata yali luddawo saidi z'emityana eyo taata we tosobola okufuna ku namba ya taata we kizibu mu mityana bwe tugeze nga twasazeewo okunoonya taata oyo tutuuka mityana tubuuzaani otuuka emityana n'oba nga ebulera oba owulirayo tosobola otegeerayo odda saidi z'ebulera oba namutamba kati oba tonatuuka saidi z'enamutamba waliwo wookyamira mu majaani n'okwata ekikubo kidda bulera naye nga tonatuuka bulera bulungi awo waliwo ekipande saidi awo ali awo ku kkubo kwennyini nga tonatuuka bulera mu tawuni akolaki yali kameramaani naye kati sikyamanyi bamuyitaani erinnya lye nze sirimanyi basinga obadde omanyi erinnya lyo bane ekifaananyi kye okuggyako nti nnyinza okubawa ennamba ya muganda wange ye n'amubalaga kubanga nga ye yali yagaana nti omwana siwuwe anti kati ng'ava ku ekisooka ye maama akakasa nti omwana wuwe maama ye akakasa naye ate oli ye yagaana nga ye n'agamba oyo mwana nze si wange nze n'endowooza oba olw'obulwadde buno bwe yalaba nga bukutono naye n'alowooza kwe kumuleka ELIAH jangu kuba tujja munoonyaako omukulu lwakuba tomanyi na linnya lye erinnya sirimanyi ate kubanga taata abeera muku abeera mutabani we nga tomanyi waayi
Anti abaana bazaala abaana mu nsobi. Teyajja mu butongole. Era yamufuna akyali mwana muto. ELIAH kozi wagamba taata aliwa? Taata aliwa? Mitiana. Bamuyita ani taatawo? Kameramani. Taata bamuyita kameramani. Ndi omanyi? Wakumaddu wali omulabyeko? Tunuula eri oyogere nnyo. ELIAH kululi wali sharp nnyo. Luli wayogera nnyo. Taata wali omulabyeko? Namulabako nga tuli Mitiana. Okyasobola tugeze omuntu namukulaga omusobola omujjukira? Osobola okumujjukira nga omuntu amukulaze? Tugenda munoonyaako ojja kuddamu omulabeko. Naye waliwo akatambi akatambula ku TikTok ng'omukyala ayagala kukuzaala nga yagamba omwana oyo mumumpe mulabirire muweerere ayagala kukutwala akulabirire olinayo ne baganda bo abalala ono ogenda okkiriza ogende ate maama omulekeraani yakiki leero otidde Sitidde. Totidde. So omukyala oli wajja ng'ayagala kukutwala onoogenda oyagala okusoma anti agenda kukutwala akulabirira akusomese twagala osome. Okay, kakati omukyala oyo akatambi akatambula ELIAH akkiriza. Taata nze ndowooza nti webanga chance eno weeri ELIAH ono tumuweeyo agenda asome. Nange nkikkiriza bulungi era awo nasanyuka nnyo okulaba nga bamututte. Okay, omukyala oyo alina ennamba y'omukyala oyo tusaba otukontakitinge. Ffe ennamba zaffe ziri ku screen okwo. Omukyala obanga olaba akatambi kano tukubireko ELIAH wali akkiriza, taata akkiriza, naffe tukkiriza. Taata tuyingira katiniko mu nnyumba tubuuze ku muwala wo. Then tulabe ennyumba gye batufunidde tugitegeese tutya tumusengula abe wanaagenda abeere wali. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tata jangu. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Story eno abantu baagiraba mwali bangi abaagiraba abaagifollowinga bangi abakwatako ku mutima emboozi eno nga mwana mulenzi talabeerakaawo nga mwana mulenzi ow'emyaka 7 alabira maama we mu mbeera bw'eti ennyumba mwasula yeeno ndowooza mwagiraba era bangi baatuvuddeyo naddala omukyala Mami Faati owa Kilayoni yavuddeyo n'agamba ennyumba eyo tensanyusizza mbadde mbasaba mupangisiza ennyumba musasulireyo emyezi nga giigyo. Mami Faati tweyanzizza tugenda kulaba abaana tugenda tutaba ennyumba eri n'agulayo n'ebirala ebinaakozesebwa nga bali wali ku ssemmere n'ebirala ebiringanga ebyo. Ne waliwo akasente era ke tulina tusuubira nti mu ddwaliro tusobola okumutwalako mu ddwaliro bwe kibanga kisobose. Maama oli otya? Owulira otya? Bulungi. Obulamu bulungi? Ffe abaliko wano okyatujjukira? Mbajjukira mwajja okundabako. Kaakati waliwo abantu abatutumye tukomewo ne batugamba tukufunire ennyumba wano tukuggyewo tukufunireko n'ebikozesebwa ng'emmere. Okisiimye ekyo? Kisiimye. Kisiimye? Tugende tunoonye ennyumba tulabe. Tugenda kudda. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tugende taata tulabe ennyumba. Taata yo n'omuwalawo. Twagala tuzannya akakodyo manyi. Mu bulamu bwe tutambulira omuntu asobola okuvaayo n'atulimba. Nedda ssebo. Bamuzaala mwaka ki? Omwaka sikyagujjukira bulungi naye ng'awezezza emyaka 25. Ekyayi mwana mu? Ssebo. Bamuyita ani? Bamuyita Nankanja.
Proscovia. Navanga nalinya ya mula otolimani. Amanya ge. Navanga mutuzanyira ku mutwe. Ani Prosi. So good. So good jeri. Prosi, ono man. Ye. Manyi. Yani. Ye tata wange. Ya kuzala. Yansala. Obadde wakumadde omulabako. Abadde tajajja. Ina yembeera ebadde mbi nga ne ka transport takalina. Kale ndowooza tukakaseza kiba kituufu. Kituufu ssebo. Tugende tulambule ennyumba. Tugenda okubeera nga tutambula. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga Omalu akyali ku kamera nga bulijjo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kano ke kale sinze nenga bakaseera ebiri kitundu. Tekatonnyako aya ate n'ekirala omukyala yeetaga kusula ku kitanda asobola ovaayo n'agwa waliwo n'ofujasi n'asula wansi. Okujjako kyendabyo kyogedde bweki n'omufaliso oba munene asule wansi ono weyenyinya bw'ati asobola tutya ffe tuli b'amawulire emirimu gye tukola batutuma butumi ne tuweereza eggwanga. Eno y'ennyumba ndabanga yeesingako naye ogiseera. Sigiseera. Ono mutuuzeewo omukyalo omumanyi tuli mu kuyambako. Oli owawali? Mumanyi. Kati mu mbeera ye bano bonna baddewo nga kumuyamba naffe tuzze kumuyambako. Nawe tusaba otuyambeko otusalire ku ssente z'ogenda otupangisa awantu wano. Anti ennyumba zo mbadde nzipangisa ebiri kitundu. Anti ogenda tutusalirako otuyamba ate mu kyo twagala tukuweeyo emyezi nga mingiko. Ogenda tuyamba twebale tukuweeyo emyezi nga mingiko. Kati mbadde mwagala kumpa ssente nga mmeka? Tukuwa gumu kitundu tusasula omwaka mulamba. Gumu kitundu ssente ntono. Oba oyita. Sikikola nga nako kakyanga mbeerawo. Landiroodi emizigo gino ina mingi. Era webala kubeera musajja mukozi. Ezo ssente ziba ntono museeyi. Tukwenda kwa ebikumu gumu kitundu tusasula omwaka. Kadono tumuteekere. N'abalala banajja banamwetera kamere amafuna agenda mubeererawo. Mukadde mumanyi naye tekijja soboka. Ku mutwalo gumu kitundu ne bwe giba mitwalo ebiri sobola.
kijaso tulemesezza bulemesa si kubalemesa naye sente ntono nnyo kati ennyumba nga bw'ogiraba yes ennyumba nnungi tugisiime naye oyamba omuntu nga talina kyeyeekolera nga tayimuka waali buli kimu bakimukolera bukolezi nga mutabani we emyaka 7 yamulabirira kati nawe weekubye mu mutima yesu pangisa ebiri kitu naye tusayireko tukuwa omwaka mulamba sente ntono at least mbagiramu 2,000 nanda wange tugiremu kale 15,000 twebaleebale gibe ebiri tulabe oba tusobola okuweza naye tukolere ku ebiri tulabe tuyambe kitukolere bukolezi mwezi oba totumanyi naffe tuvudde wala naye ng'ekituleese sigamba nti tuli bagagga naffe nange kenyini walaba landiroodi ate owanga mmanja n'oyo ogulaba ku kamera landiroodi amubanja emyezi ejja mukyala we ali lubuto alina akaana kalwadde obwosi kwegamba naye alina ebizibu naye kino kitukutteko okulaba ng'omuntu weene rugazi ng'ali mu mbeera bweti nga ate landiroodi wange gwensasula 5,000 ng'asobola okungumiikirizaamu neŋŋamba nenkuba omulanga abanziruukiridde kwe kwasa nange nenteka amafuta mu motoka okujja okutaasa omukyalo ono mbadde nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo tufuuke ba Luganda tufuuke taata waffe tufuuke mutabani wo otuzaale otuwere ku 2,000 ennyumba eno omukyala tumuleete abeere wano kale tekirina buzibu 2,000 njabba tubalamu omwaka ziba ssente mmeka ku 2,000 sije emitwalo nga 24 okay kati tulinako obuwandiike bwe tusobola okukola kubanga tuyinza osasula mu 12 netutuuka mu Gwokutaano omwezi ogujja gaye sente zammwe zaweddeyo omanyi munnange bino bibeerayo weziri naye mbadde ninawe nazitaddeko waliwo kale yagenze nazo yazitwaliddeko mu nsawo ye waliwo muganda gwe mbadde mbeera naye kati kakatabo mbadde nakateeka mu nsawo ali luddawa ali eyo wansi bayitayo dona so kasimu najja naffe twetegeka nsobola mukooneko naffe tugende tufuneyo twagala mufunirayo ku kapeti ku kafalisa akaneneko ku mmere nga nowa resiti wajja kale tewali buzibu tweyanziza sebo okay mama tweyanziza tugenda mulaka tubadde tusaba tugende mutano ogambye teyeetaga kitanda tugule mufaliso tufune gundi kapeti tumuteremu kapeti n'omufaliso kuba ekitanda kigenda bakiwanvu nemme kati mama emmere eno egenda kutetekebwa wa tugikuwe kuba gobadde bafumbira mama yabadde bafumbira abadde abafumbira nga ngireeta nga tumuwunga muweereza nga agifumba kati mama katujje katugende tufune ku kapeti n'amanda okay tufuneyo amanda tufune no ku mmere then tukomewo okay tuyanza SB4 Media Tuggussa Enssonga ennyumba gye balambuza jangu tubalambuza ennyumba eno wetugenda okuteeka muganda waffe nyumba nene gaggadde erimu muganda kayita akasa bagimaala bulungi nungi akadirisa kalimu akatimba akadirisa ko kaakatimba nze tulina okugulayo n'ekitaala ekyamanda oba ekyokukyajinga oba ekyamanda kasubire nti luno olujjudde olweggala eri anaasobola okuluggala twasetinge then tujje
SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyali Lugazi. Ono omulaba we twafunye okubeera nga tugenda okuteekawo mwannyinaffe oli. ELIAH ono wadde manyiwo? Manyiwo lozi? Genda okudda. Tugenda kusengukawo. Mama tugenda kumugjayo tumuleetewo. Ebintu byammwe. Abatulaba mboozi ekyasinze bakwatako ELIAH ono. Era bamusaasidde nnyo. Abasinga obungi bagala bambi omwana oyo. Bangi abavuddeyo nga mwagala okuwa omwana ono obuyambi tubeeyanziza nnyo. Naye ng'obuyambi bwe tuzze nabo kwe kulaba nga tujja tubafunira ennyumba, tugitereeza, tubayingiza. Kati ebisigadde byonna ebirala kuweerera ELIAH ono okumulabirira we tugenda okutandikira. Naye nga abatuwadde ku buyambi obw'enjawulo tweyanzizza nnyo. Mamifaati tweyanzizza nnyo. Tusinzire tugule omufaliso n'emmere n'ebirala ebiringanga ebyo tweyanzizza nnyo Mamifaati owa Kiraliyoni. Weebale tujjanga okwo. N'abalala abatukwatiddeko tusobola kumenya ssekinnoomu abatuwaddeyo 5, abatuwaddeyo 1,000, waliwo abatuwadde 10. Netwekwasa ne tukwata tuba nga tuguze ebintu bino. Munda tumuteekamu kapeti, tuguze kapeti, ne tugula omufaliso omupya omulungi ogw'ekiveera ekigumuuko size 4 oba ku 5 oba ku 6. Ne tugulako blanketi, tugulako emmere akawunga kilo 5, omuceere kilo 25, sukali 25. ELIAH kasoda okaagala nnyo. Tweterawo nawe soda weekyusaako ng'onwamu. Netweta ne sabbuuni n'omunnyo. ELIAH n'akanyama kaakali bagenda kufumbirako kanyama olyeko. Wano we tuli ge maka amapya. Oyagadde wano? Oyagadde we mugenda okudda? Tugezeeko okuba nga tutegeka bwe tugenda okudda okuleeta maama waffe, then tugenda taata ono taata waffe twamaze ne tumufuna, baatudduukiridde ne batuwa obuyambi tusobodde okupangisa ennyumba eno ne tugulako n'ebintu bino. Musaba neyanzege bannange era abakoze bino ebintu byonna balabika nga bansumuludde ku muguwa era gw'amaanyi nnyo gwe banzigyeko. Buli kiisa akikoze Mukama amwongere wajje azeewo n'amaanyi. Nammwe bennyini nammwe neyanzege okusobola okujja awamu n'omuvubuka wange ono eyabaleeta. Naye mwebaliza ddala omulimu gwakoze. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Maama sooka ojje. Maama ono yabadde alabirira oba yamulabirira? Amulabirira nakaakati. Maama ebintu bino tubireese tulowoozezzaamu ebibeera nga wano nga ojja n'ojjawo n'omufumbira kinaakola bubi. Kwata okujjanga eno n'entoola tekirina buzibu. Tusetinga ennyumba ye, emmere ye ebeerewo buli kimu, n'otuulako nogenda n'omufumbira n'okumuyamba kubera nga badde omuyamba. Naffe tuzze okumuyamba, tetunawe tumuyita. Ekirungi taata twamunoonyeza ne tumufuna, naye tusaba nti obuyambi bwe tuleese ate bututwaleko ebbanga tetwagala kufuna simu ate olunaku lw'enkya mbu ate kino tewaliwo, kino baakibbye ate kiri tebasobola kubibba olw'ensonga wano wali seefu ate n'omulyango guliko ki ebiggala. Pozi ekizibu kyendabye kufulu oba tewali kufulu kubanga ajja kutuuka ekiseera abeere yekka nga nzigalira muki muggalira kuba tasobola kusituka kweggalira. Obuzibu bw'ensanzi obwo engeri gye mugende nti omwana mukola ki mumutwala omwana
tukyagattagatta bwongo tulabe. Waliwo omukyala yabadde amwagala ne tukyagattagatta bwongo tulabe. Era tujja mu bunnambiro tetujja kugaa nti tudda Ncoba oluddako naye mu bwangu ddala tusuubira okudda. Tomanya n'enkya tuyinza okugwako naye tukyagattagatta bwongo. Nange tweyanze Shafiiki sooka ojje. Omukulu ono ye yankubira akasimu. Ankubira akasimu najja naŋŋamba embeera y'omukyala weeri. So nali bizemu ojankubira nemmala neŋŋamba nekinumiza kwe kujjayo. Fiiki emboozi wankubira akasimu kyamukisa mulungi n'enzija. Buno byembi bwe tuleese tebuvudde mu nsawo zaffe nga ba SB4 Media. Wabuvudde mu mikwano gyaffe. Ne tubuleeta twagala tukwataganira wamu ne maama waffe ono. Era bulijjo tukuume bino ebintu. Tubikuma bulungi. Information gye mutuusaako buli kimu ekitagisa kintuukako nange n'ensalya amagezi. Naye nga oba ne munoonya oba ne mukubira akasimu ne tuwuliziganya ne twogera ne twewa amagezi. Kati mbadde nsaba bino ebintu bikumibwe bulungi bitutambuzeeko akabanga. Ate n'abalala abali eyo abatusuubiza otuyambako banaatusanga nga tulinawo. Kyo kituufu kubeera tulina obikwata bulungi nga tubikekereza mpola mpola bisobola tutambuza ebbanga eriwera. Ndowooza ki ekisinga mu byonna kambeebaze olw'okutwala obudde bonna bonna ne mutindiga eggendo lyonna lyonna ne mujja buli kimu. Mbeebaza naddala gu SB4 nkwebaliza ddala ne baganda bange bali kamera bani bonna bwe mutambula nabo ttiimu yonna yonna njebaza. Ne neebazaako ensusu eri buli kinoomu alina kyakoze na buli muntu alina kya contributinze okubako kyawaayo. Bambi byonna byonna bituuse era buli kimu bambi kirabikako. Bambi mwe bali kubeera abamazima mwe bali kubeera beerufu buli kimu n'omutima omulungi. Katusetinga ennyumba ya maama tuvaamu. Mami akali akanyama kaani kaeriya gipale tusaba ogenda omufumbire badera oli okukanyama. Tetuguza ate sumanyanga butungulu esimanyi tufuneka akatungulu n'ennyaanya bane kabutto ayagala nnyo akanyama ne kasoda no soda wejja kubanga anywako mpola mpola. Kale kusetinga nga naffe nawe omaliriza kale.
SB4 Media Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuyanziza nnyo bataata. Tumaze okubeera nga tuseetinga. Tufune musumali gw'ettaala eno. Tumaze okubeera nga tuseetinga era amafe tumaze okumuleeta. Maama gana makaga mapya. Tukujjayo eri ogenda kubeera ng'obeera wano. Gana makaga mapya ogenda kubeera ng'obeera wano. Waliwo mukwano gwe yabya akatambi n'atuweereza akasente n'agamba nti tukujjayo eri obeere wano nga mukwano gwe Maifati toyanziza nnyo. Kasente ke batuwadde tupangisizaako wano twongerezaako ne tugulamuko n'emmere ne balance n'alalala bwe batuwadde tukolamuko n'ebiralalala. Oyagaddewo? Njagaddewo. Kali no weebazako ku bantu abakuyambye. Mwebale kundabirira. Ogamba first mala guliwa? Kuno kujjawo. Piro. Ndaba yeetaaga piro. Jafunayo piro. Kama jengo kajira bamuzize. Soma te kuno oluje maluko bali maluko bali to shit. Kado oluje. Kajira bamuzize keno blanket. For Media Tuggussa Enssonga Land Road. Maze isi tunogireeta? Yes. Yeno. Twalabaza musende meka? 29. Mwaka. Ese. Bamusasula mu December. Tasbirenga zuwi. Kali mamoni kitongole. Ufe. So kwatezo giri abiri bala bulungi. Fete tuli kitongole wabula okozesewa naffe. Abiri mwena. Tukole receipt yaffe. Otujjukiza ayinza okutuuka mugomboka ganaatubanja. Apartments zo. Dezina linya. Mba sawa nga zina receipt. Kuba kati gwe kitasuna. Suna Apartments. Mama waffe tumufundide ennyumba ku Suna Apartments. Land Road. Apangisa aba wali receipt. Awaliwa. Mbawa zizi no toziraba. Tewali gwobanja. Tewali gwobanja. Kusanga mu receipt. Tuli wano Apartments zino. Omukulu tujja funa program by the tumukoleko program ya chocolate ku myaka emito bwegito kubeera nga ina Apartments side zeno Suna. Tusasudde mwaka mulamba.
Omukyala bamuyitani omukyala 9 December 12 paka 9 atoje kutungayo bonus tandika kubala January January ngalumu tuli mu 2 tuli 2022 paka 23 era by the way wenna ali eyo boss ono mulungi solo kubango ngoli musadiza muno mulugazi ngononya nyimba ez'okupangisa mulungi nyimba ze nnungi era awuliriza abapangisa be received from SB4 Media. B number 4. Then M-E D I A. Chimale echo. Our rent HOH OUSE then rent RENT bas amount zabadde meka 24 24 24 0 endala bas kati wano signingawo kati wano teekawo 1 year ONE then YE AR 1 year up to wano teekawo up to UP TO 2023 bas chimala tweyanziza tweyanziza enyumba tumaze okugisasula tweyanziza nnyo omukulu Suuna owa Suuna Apartments wano mwana baita bata kalo ki wano Kibubbu tweyanziza katusubire mpangisa afu tomisa bubi tomubanja tomusala amazi ekosita kutomuli mazi manyi ababalandi road mmanyo kusalaka amazi n'amasanyalaze tomusalaka amazi katusubire nti totwegaane sijja beegaana kikino kyempandiise waneeno kisigaziza akanyama tomugano okusiika tewali nyama gye tutalya wano yonna nyama gyayagala asobola ogisiika tweyanziza nnyo tweyanze SB4 Media ndooza wetuli tutuuse okubeera nga tukwata mu ddene lisiiti eno tugiterekewa tugenda gikuba nayo mu ofiisi yaffe wetwogerera tutuuse okubeera nga tutuuka ku nkomerero ya programu yaffe tweyanziza nnyo wewe na wenna yatuwaddeyo kyolina yatuwaddeyo 2,250 omutwalo 5 oba 10 tweyanziza nnyo twagala okweyanzaako ensuso mami waffe omulungi mami Faati owa Kiralioni ono nno ye asaabaza maali gwomusuubuzi ali wano Uganda osobola omukubira kasimu akali ku screen okwo nakusuubulira emaali n'agikuleetera oba osobodde asobola okuwa visa ya bwereere n'ogenda e Dubai n'akulamuza wabalambula wabasuubula emaali yo n'osuubula emaali yo n'agikutikira ku kontina oba mu nnyonyi n'ebeera nga ate ejja naku bunaku ngeri mu Uganda ku dduuka lyo tweyanziza nnyo maffe ndowooza ennyumba gyo mugiraba nekaanekanye kuyamba tekuggwayo tusagwe ne wenna ali yatusuubiza eri yakyalina okusoma maama ono alina okubeera nga ataafuna ku mata kuno tulinako abatunda amata
Omwezi gubera kwa mmeka ogw'amata? Kikopo kya 210. Ati omwezi ekikopo bwe kibanga kya 7 omwezi gye emitwalo 210. Kadama nzi kuona mwanga kumata. Omwezi. Nzi kuona onofuna omwezi. Nzi kuwe. Tugenda funa kateni ne sente nchali ko amata kateni ne kufulu. Amata ne kufulu ne mwezi gwa mata. Yeah. Mara je mtoro 8. Kateni omwezi gwa mata ne kufulu. Kati mpazi waliwo kitwera bidde kitwera bidde. Botto. Ja kuyologa ko zisukka keera. Ne mama kamwe sente za butto masikaza muno. Tugenda kekereza ku sente zino. Kati mu bwangu ddala tugenda kubanga tudda. Mu bwangu ddala tugenda kubeera nga tudda. Ne tuyanza nnyo kulabirira omukadde ono. Kati taata jangu taata eri ogenda gendayo encha kuba tomanya tuyinza okulowooza nti oba kimbe kiganda kiyinza okuba nga si kiganda tuyinza okulowooza nga kyava ku bukojja nga tekyava ku bukojja nga just ekimwetaagisa kugenda bakulima kubijja encha njagezaako ngendeyo ssebo transport namukuwadde essebo wamumpadde tosaba ogendeyo olabe ebinaavaayo tujja kubanga olina essimu taata essebo nina olina ennamba y'essimu essebo ogenda kugituwaako Land Road Land Road tuwako ku peniyo Suna Apartments ogeza mu banka akyaliwo taata enamba ya omumanyi ogyerina ya taata amanyi taata waani kituweeko nayo soka tuwe ku yiyo Ali Road 0709 ya msumeko Mitiana Mbulira neto tuuka mu town Kakindu kale okay kale tata tujja kusaba ogendeyokko naffe tunafuna obudde tujja kgendayo emitiano tunoonye ku taata waani taata yaliwo taata weeriya tumunoonyeko ko naye okay sayo nina kugenda kubanga tudda tugenda kubanga tubabeerako kubeera nga tubalambulako tuyanziza nnyo tweyanzeeke abalabye program eno ngisharinga tuyanziza nnyo abacontributinga tuyanziza nnyo abantu ku magezi ag'enjawulo tuyanziza nnyo abatusuubiza mu kutusuubiza wonomala okumanya ebikwata ganayo tujja kuba naffe nga tukomyewo tunakomawo tujja kulaba engeri okumutwalayo okay obuyambi tebuggwayo era tukyabakoowoola nze muzzukulu wa Kabajja Omugese Bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga Obumalu akoze ku kamera nga bulijjo beera bulungi weeraba
kumakya nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa Owemyaka ngenda okuwulira omutumbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga ye mundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa